Alien Skin ne Palaso basisinkanye laba ekibaddewo akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga n'essaanya avuddeyo n'akubira Bobi Wine omulanga ayagala buyambi akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo bafaani ba Alien Skin munnange batabuse nnyo ne bava mu mbeera olwa Alien Skin olw'okusanga Palaso n'atabeerawo kintu kyonna kyakola mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu era wate wamma agenda kubanga akusomereddwa togenda kuddamu kwejjusa era nga wano ku Suvia News Extra munnange tulangira ddala business oba ng'olina business ey'okulanga enamba y'essimu era awo ya WhatsApp ate ng'ojja twogera ebisingawo munnange ekyo mwagaliza embazzi kibuyaga amaze n'asuula Alien Skin ne Palaso bamaze ne basinkana. Palaso abadde ali saidize eyo machine nga abadde agenda kushootinga video naye abadde akyali mu mmotoka kati Alien Skin najja namutega emmotoka mu maaso. Alien Skin ndowooza abadde amanyi Palaso ali mu mmotoka ye kaso kumbi abadde alimu n'omuvubuka omulala mwerabidde erinnya munnange Palaso yagamba nti beera ne pepper spray buli wondaba atidde n'akwata amayinja ne munnange bamaze ne beewooyawooya nga bo ne basinkana balina bye boogedde ffe nga ffe bye tutategedde bulungi munnange nga tewali luyombo lwonna nga bali bulungi kati kino justice for Alien Skin kibaleka luddawa abaana olunaku enkya babadde bagendagenda ku poliisi beekalakasi nga baagala omuntu wa Alien Skin afune obwenkanya kati kino kibalekawa baddiya era nga bo abamu batandise dde okuyomba bagambye kati entalo z'abayimbi bagenda kuzivaamu mbu kubanga bakitegedde nti babeera bazannyira ku bwongo bannange nga buli omu abadde yeepikwa Alien Skin Palaso meeting for the first time in history. Tewali mbeera bano ba mukwano tewali mbeera. Muleka bakulu boogere. Palaso meeting for Alien Skin for the very first time. Okuva yabaawo era tewali mbeera. Sinkanye for the very first time Palaso sinkanye Alien Skin waneno love etwagala byantalo era babaddeyo ne mujonkera buli ababaddeyo ne bajonkera ate Palaso binki kati mbalabye nga bamitinga tewali mbeera yawedde ebyagwa abavubuka tetugenda lwanagana paka tewali mbeera eri kulwana esigaye mukiraba masanyalaze ngaye mukiraba gabadde masanyalaze gennyini mukirabye endowooza mwana oyo naawe katuze matako ndoza mugalabye amasanyalaze Alien Skin leero olunaku lulamba natumwakazaki alinga amazi oyagwa
embeera y'omunnange bwetyo bwegeze naye ebisinze okunyumira ye Pallaso akutte amayinja n'omwana ono alina omutima omumalivu ekitegeeza Alien Skin abekuleetawo like ekyaka ali yonna abadde mweteefuteefu omutuuzaako ago amayinja abadde agakutte naye munnange Alien Skin naye oba kwegamba ebintu abikutte bulungi nnyo ne banyumya ne beewaawo ne kukahaaga kati kino batiimu kibalekawo era nga wano Calvin Kayanja yabitabukidde mu butabukiza abiyombeddemu agambe nedda ekimala kimala muyikiriza okutuusa toputeni munnange otukoze otya ffe ababadde basaba justice amawulire gaago okusisinkana Pallaso ne muzinga emikira ng'embwera by'empologoma nga gatukoze bubi toputeni ffe bagiwadde omuliro ababadde bakakasa nti Pallaso bwakulengera nga manya giwunye tukoze tutya ng'otukoze bubi Chibanda wabachi munnange wadde oluyi wadde omusajja okumusindikako wadde okumusunako ndabye champiyoni mu ddogo Kochi Kerementi bazinze emikira bati ng'embwera by'empologoma Pallaso waloga ababadde basaba justice otuleseewa kyamala bangenda ate ntandika okukkiririza mu baana ba Nuupu bagamba nti eno sikuriputi mwagala kuwamba mawulire mukola opposition eyammwe mu music industry Alien Skin olabika ovudde ku sikuriputi olabika ovudde ku sikuriputi eriyo omwana yavaayo aputopu boss n'agamba eno sikuriputi era Alien Skin agenda kumaliriza ng'avudde mu NRM kati justice kanzireyo mpulirize video ya putopu boss yandibanga yali ku mulamwa ku app eno kubanga tubadde tukyasaba justice musisinkanye wadde n'engumyemu okwata ettaka kibando tukoze si bulungi ababadde balowooza nti Pallaso bwakulengera ng'amanya giwunye bannange temuddanga mu ntalo z'abayimbi bantu bange mwenna ba mudomo jobless people temuddanga mu ntalo z'abayimbi bali baba beenoonyeza byabwe batambuza bizinensi zaabwe era kati mbateeredde wano nzizeeyo ku President Museveni mbabuulire byakola mu PDM n'okulambula ebyalo nzalinzira banzizeemu okulaba nti njiwadde omuliro ez'abayimbi babeera bali awo nno we tutuuse munnange era nga bo abamu ku bawagizi ba Alien Skin munnange kata pressure zibakube oluvannyuma lwa top 10 ng'ate akkiriza munnange n'amiitinga Pallaso kale bingi ebiri mu kwogerwa oluvannyuma kubanga buli badde amanyi bana abantu singa basisinkana abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ewa munnamasaka munnange Lilipazo ono munnange avuddeyo n'akyatuukiriza lwatu akyogedde luno nti agenda kutandika kuyimbira ba NRM era nga n'olunaku lw'ejjo yagenze munnange Minisita Honorable Namyaro yamuyise n'agenda balina gye babadde bagenzeeyo okuyimba kubanga agamba nti atudde awo ennaku emuluma obwavu muluma ate ng'alina ennyimba ze ezisobola omufunira ssente kyokka bba ab'ekibiina kya Nuupu baamutuuza oba mugamba toyimba togeza n'oyimbira NRM ate nga ye mwalaba mwayinza okujja akasente ye njogera byaki muyina maaso wano ye kennyini ng'abitutula UPC nja giyimbira misana tuku nze Lilipazo amazima woyimbira NRM togeza kunsanga wendi nja kubayimbira kuba nnoonya ssente ekyo njagala ngibere mazima
Lili puzzle kino kyampaka tolina sente nyimbireki tolina sente zogenda kujja mu nyale mu kwesibirako ekinnya nze ndikyaliwo saagala kulaba ng'obula ati nonderawo bebanyimbira bampa emirimu njagala bayimbire bampa sente ate gy'oyagala nnyimbe tebampa mirimu Lili puzzle Lili puzzle ndi muganda wo leero ngenda kugamba mazima nga tuli mbadde nkusaba busabi woli weewo sente nyingi eri kujja neja ekusanze oliriddawa Lili puzzle ze sigenda kukubira nkya simu kujja ku mukolo gwa nkyukakyuka ntukuwe sente Lili puzzle ng'ate gye wabadde osuuta mu 7 anti nze bwe ngenda ku stage nkwata muzindaalo bwe mmala okuyimba nenvaayo nenda bagandeese siri mukubi walaale Lili puzzle oli muyimbi oli mukozi wa music oli muyimbi mu kuyimba wajja kukola nsimbi oba wajja kuyimba Lili puzzle ngenda kubanga mukwongera mu maaso awo ng'ate bamukubiddemu ddala ebituli naye katusooke tuveeko ewasaanya ono nno muyina mu maaso awo munnange manyi yava mu kkomera n'agenda mu NRM ne bamulaga nti bamwagala waayitawo oba zaalina ku 3 oba weeks emu ate n'addayo mu kibiina kya Nuupu era n'ayogera ebyama byonna byali alabye mu kibiina kya NRM era nga wenjogerera ssaawa zino asobereddwa ewaka naye mu kibira anoonya mirimu gya kukola era ng'akaabidde Bobi Wine ati lisika amugulire piki ndowooza akola obwa booda akatambi nkayina mu maaso wano ye kennyini saanya ngayo nsaba Bobi Wine onyambe ongulireyo piki ongulireyo booda nvuge bansanga ne piki yange naye kaakati mbonaabona sirina mulimu ennyumba bammanja nsaba executive nsaba Joel Ssenyonyi nsaba David Lewis Lubongoya nsaba mobilizer wa Nuupu chairman Nyanzi na bonna abasobola okunyambako banyambe bangulireyo booda ntandike nkole nkyusa obulamu bwange nalina piki yange tebajinziriza naye teri kisinga kunnuma ng'abasajja abaali badde balina okunyamba tebanyamba nakaabirira Bobi Wine anyambe naye yennyini tanyambye mukaabirira omulanga mukwano gwange Kyagulanyi tolina kwerabira binayitamu yenali bw'atyo munnange Saanya buno obudde alaajana agambye Bobi Wine munnange nayita mu buzibu bungi nayita mu buyinike nayita mu bulumi nga mbuyitamu lwakubeera ggwe kuba singa saavaayo kwekalakaasa nga gw'otugambye munnange bino byonna byali badde nga tebintukawo kale katusabe oba katulabe oba agenda kufuna obwenkanya munnange byayagala nti oba Bobi Wine agenda kubimuwa era nga nkuzizaako katono ewa Lili puzzle manyi yavuddeyo n'alangira nti kati ye agenda kuyimbira NRM nti okuva we yagenda mu Nuupu talina kyafunyeeyo wabula agabanyeeyo bivumo byokka kati maaso wano nina Kise Kawumalu ng'ate agamba mulaba nnange nabalabula Lili puzzle biki omanyi yavaayo awo n'abyogerako kale tetwabiwa nnyo matu kubanga twali tumanyi nno Lili puzzle muwagizi wa Nuupu naye mabegakawo navaayo nenjogera ku kayimbi ke bayita Lili puzzle waliwo ne babuloga abanene wano abaŋŋamba nze nwana ntalo zange era bangi nnyo bakateeka ne ku live zaabwe ne balyoka bakabwa n'amagezi engeri gye kalina okunzikakkanyaamu okunkuba ne bakakubiranga amasimu oyo bw'ati oyo muveeko oyo biki kati imagine bino ebigambo senga kaali kabyogera kakyayina favor gye kaayina luli nga tetwasooka kakkakkanya kiki ekyali badde owulira nete mumupostinga nga bwe mutapostinga kufudi kubanga bwe baba banakupostinga oda emala kuyita oyo si mujjwa emumuwaamu era tebakuwa oyo mwana wa mu nnyumba taalingi oyo temumukwatako mujjwa wa nnyumba eno mujjwa era epas alina ekivulu zeidinti positi epas wamma nkulangiddeko taata mikwano gyabo emyoyo emirungi tujja kujja bano baveeko bakwagala oli bubi epasiwa ndowooza owulidde ebigambo ebyo imagine senga akasajja kano
kaali kakyali ku piiki eri nakakwata nenkasaba omuliro nenkasibamu omuguwa nenkasibira wamu bwendi era bangi bambuukira bangi banvuma nwana ntalo zange osegedde bangi kati sawa zino koogera biki baŋŋamba nga oyo wampalana oyo tayagaliza oyo biki oyo biki omanye ebigambo byekoogeddeko obwogezi kakakola live ku live osegedde singa kaali kalumba kisekka n'aligambye nti kalumba omuntu akola ki naye kalumba baani tulabayo nnyo ne tugamba ono tulina omukola ki okumusala speedi nga nnyingi era bangi nnyo tujja basala emisinde ekyo nkubuulira the moment we tunaabategeerera nti ebigendererwa byabwe si bye byaffe tujja yiyo engeri gye tubasalamu emisinde nga mwayogera kati sawa zino where are you babuloga abaawozanga mukwano gwange bwekawempe where are you ekaako byekwogera nga mulaba kalabe waliwo yagamba diversion bukubanga akitegeera nti we baba bakuba kisekka leka bamukube bamukka